nabo bonna Symore Mpalata bali tuli mu kwewundaganya twagala kulaba ntugenda Symore tunagenda namayumba tugenda namayumba wa musumba naye waliwo ate nappi yali yalagula Muse butema kabo omuntu agenda okukola obulation yako ekiko kitani kidwana byako wakola ku nsiku nolaba esebera gwo kataba nsiku nolaba osolo tego obujulizi bw'omuntu n'omyale n'akuteega obujulizi basa bijja ateega abantu obujulizi yateega Uganda Cranes yateega Uganda Cranes mu kaseera nga buli omu akimanya egenda kuyitawo n'agiwa essaala Symore Sokojje Ulufiga tumuveeko adda mukadi omukulu wa Nkasiri simanyi ne Kasiri agalize mutowe ba mukulu oyogera ki ku nsonga ya pastor waffe ensonga ya pastor zirabye otegeera kati engeri gye kiri tisinza ategeere nnyo yo kangireke abategeera ebyamasasi abategeera ebyokwerinda ebiringa ebyo bambuulire eriyo ne makanika yaŋŋambye eti emmotoka ezo ez'ebbeeyi zibaamu kamera naye esobola otubuulira then n'ebirala ebiringa ebyo bisobola okukola kyokujja n'omusawo eyakoze ku mukulu aveeyo kati batubonye ffe naffe okwefuula abagezi ennyo mu nsonga eno kati baabakugu basooke baveeyo bajje batukole ki Symore tuyinza obutagenda namayumba naye mbadde nsaba obubaka obusaasira omusumba obuyise wa kakati amazima matuufu gali bwega lwakuba nti have a respected society n'okugenda kwa musumba waliwo abantu nga 10 abandigenze nga mulimu abafamire wesembera kibalama wabanga tebagattako naye problemu eri emu nti pasita yagenda n'ava ku nikwandibadde ng'okuyitibwako nakkiriza ensi n'emukolaki n'emutwala njagala oyogera naye kati abantu bangi abali mu diaspora betusobola okugamba nti njagala ompeereza message essaawa eno ng'ekigambo kya pasita Bujjingo kyekyakuletera okutambula okubawo okugenda mu diaspora kumamanyi bangi oba otegeera bangi n'omukazi gwe nasanga n'agamba nti ye yali enseemulede n'agenda wa pasita Bujjingo n'afuna omukisa Mukama n'amuyimusana nga mukazi wa buvunaanyizibwa namusanga kati omuntu alina obusobozi okukyusa obulamu bw'omuntu n'agasa tagwanidde kukola genda era kyobulaba tiyakoze teyagenze nze ngenda bagamba ekigambo kufa kyesigaliza ekitiibwa buli muntu yenna natta atya okufa nze ndowooza nti kati saawa zino pastor ali mu kurethinkinga the direction he took in life oba ntegeera nti yatigomya abasumba bannaawo nti wali alowoozaako okukola ki kati omupolisi gye yajja sikyateeka nti gwovuma yakuba naye oteekebwa ku lisiti yaabwe basobola okukozesa okulumya b'okolera njagala ompeeyo ensonga eyinza okuba nga yeyakubya mpaayo ensonga egyo simanyi nonja bijeno jeno nyinza okuba bagamba ADF yamukuba lwaki ADF yandikuyabirira yali musiraamu abasiraamu betaaga kutta ADF simanyi naye bwe bagamba information okimanyi nti nno buli omu eyo mu mutima alina ensonga yassa ikyuli teyeetaaga gimugamba wala buli omu mu bwongo bwe bw'atunda bw'ati afunayo ensonga yametera okussa ikyuli naye wenkugamba nti njagala ompa ensonga lwaki abiriga yafanga nawe nyini bw'olowoozaamu ensonga entuufu togiraba kisobola okuba nga abiriga bamukozesanga okwongera okukanga gavumenti abatajagala oba ntegeera njagala musumba oyogere naye kuba tetugenda mulaba naye ate so waki nkugamba nti musumba eno gye yajja kati woba ozannya pulu omupiira tekuli gwateeka nti baguteeba mu kituli woltime bwolina okuteeba mu kituli woltime bwolina okugukuba wano gugendewa musonda eri waliwo nokuba heeda nga Drogba bwe yakolanga kuba heeda kati waliwo abantu abalowooza nti bwe tuba tuli ku pool table obulamu bwebanga pool table bo balowooza binnya byokka bye birina okugendamu emipiira neyeerabira nti nno nsobola okuba nga njagala kukuba mu kiri ekinnya nenkuba wano nensobola nengenda mu ki kakati buli bwogenda mu politics oba weetadde ku kisaawe kyaki
oba wetadde ku tebo ya pool table naye nga toli ku kinnya kati golowooza abali ku kinnya bokka balina okukubwa naye nga naawe oli ku layini ya pool table nti basobola okukozesa ne bakubba enjeru neegenda nekola ki oba basobola okukozesa ng'enjeru kati eno gyejja wazibumukko ekyokubiri mu kujjayo kwe alina banne be yasangayo lwaki bo bali tolerant politically sebadde osobola omubrandinga nga omuntu wa NRM nedda nate nga tebabeera n'omukulembeze ayanja osobola omubrandinga nga wa NRM nedda singa omu ku abo gwe bakuya amasasi olowooza muhozi yandimuyisa wa support oba yandimuyisa wa friend friend our father kuba mudina yamuyisa ekintu kyonna n'obutatwitinga kubanga abatajja ayita muki muleni omanyi statement our strongest supporter kyetegeeza wabula abavuze ku mmotoka kukimanyi osobola olumu okuvuga okubanga olina gyova walanga okooye n'ovuga bwoti n'ovaako ku kkubo tekitegeeza nti nno okuva ku kkubo kibi as long as you've realized nti obadde ovuga kukkubo ddayo ku kkubo vuga emmotoka yo weeyongereyo yaddeyo mu nuupu tabangako wa nuupu wabula sindika obubaka oli musumba teetaaga kuva mu enaali oyogera naye kati ku byamutuuseeko byonna byembaddeko musumba teetaaga kusaasira omugagga tebamusaasira lwaki musumba alina sente ezimujjanjaba musumba alina endiga oyinza osanga saasira mukyala we wafamire yaguddemu akati bino byenjogera birigenda okunyiga omutima gwa Susan teri mukazi yange yagadde kufiirwako omusajja naddala nga Susan commission gyalimu kukola gyalimu tulina kutunula musumba avadde eno ffe mubalabe bakutebo n'atuuka ku kulutebo wali wennyini bakubira emipiira otandika omukozesanga enjeru gwe tulina okukola otunula nze ndowooza mu prosesi nga musumba atambula ayinza okuba nga yaddakoko ebbali naye ate the good thing he has realized oba ntegera challenges zigenda kubeera nnyingi zitya musumba tuwane okutuuka ku muhumuza okubeera nga abadde mukuumi we nga abaddewo naye nga amuyita mukadde wa kkanisa kitegeeza nti musumba yetayagala kiveeyo kati musumba atuuse mu mbeera ng'agenda kufuna abamukuuma against his will tulabe kabangali nga yeekulembedde praise god yeddeko olwadde mu kyeyakubanga ekyapa sakayanja nani ontegeera because now this is against his will nina gwe nabe nyimene nemugamba nti Barack Obama ebbanga lyajja mu Kenya nga ye president wa Kenya yagenda kuwa jjajjaawe it was against his will nga security emugamba etojja kugendayo kakati wano watuuse kubanga ekisooka kikuba America okulaba nga ensi omukulembeze waayo ava mu Kenya mu busiisira mu bano ekyo ng'okifuddeko singa ogenda Kenya eyo ne bakutuusizaayo obulabe America oginnyonnyola otya era bikuba America branding kakati ebintu bigenda okunnyonnyolwa musumba tobimanyi muwendo musumba abadde ali free ogenda mulaba n'abasajja ba combat nga ze basone welcome the man of God bajje oba kati nga bagenda kudda ndyambalo linga badde muleeya simanyi so naye mu byonna kinyeza kugamba nti kino musumba kyaliko kiri challenge naye it is a reminder akati waliwo tulira ku kintu kimu nti wano twatuukawo ddi akati sayimo vaawo I saw one of the big pastors in Kampala dying, but dying in a very, very terrible way. And I cannot afford to see this come to pass. That's why I'm asking everybody to stand up on your feet now. Stand up on your feet now. Stand up on your feet now. In the name of Jesus. Because I need to stop this. I saw him dying, but I saw death which was planned. And this thing was kind of political. I saw it kind of political. And I saw him dying badly. I began to cry. I saw the whole country in a state of kwagamaya.
Kwagama situation. People were in deep sorrows and tears. And this pastor was gone. I saw him in his car. Either it was a targeted accident, or it was he was shot at to kill him, but it will not come to pass. It will only come to pass for Ebenezer to believe that you have a man, and the people of Uganda to believe that you have a man who sees beyond, which nobody has an idea about. So I want to rise against those men who are planning evil against that man. In the mighty name of Jesus, I sabotage your plans. I sabotage your plans. You will attempt it, but it will not come to pass. I now cover that man's body with the blood of Jesus. I now cover your family with the blood of Jesus. I now declare as a prophet of the Most High that no harm shall happen to you. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Jesus, do it. Protect your servant. Protect him. I know many tears have been rubbed off because of his ministry. Many souls have been lifted because of his ministry. He may have some mistakes, but Lord, keep him. I pray you keep him in the name of Jesus. Now everybody lift up your hands. Clap your hands and call upon the blood of Jesus. Blood of Jesus. Keep that man, Lord. Let him not die. Let him not die. Let him not die. Do anything possible to fail the plans of those evil men. Do anything possible to fail the plans of that evil man. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord.